and forever. Nkolamusiza ko mukwano gwaffe muganda waffe muvubuka munaffe alaba program Emizabibu oli ku Eternal Live TV tuli ku Go TV Star Times wamu ne free to air songa tetuli live ku mitimbagano olwokuba nti tuli mu service y'abayizi naye nkusaba obeere ng'onneegattako ku WhatsApp oyogereko naffe onako olwaleero nina abagendi mu studio era because tuli mu holiday nga abamu yeno weekend yammwe esembayo onako olwaleero olw'okusaba kw'abangi tukomezaawo omulamuwa ogukwatagana ku bazadde n'abaana era mu studio ninamu omwana n'omuzadde ate nga mukwano gwaffe nnyo tugenda kuba tubawuliza tusobole okulaba nga ate tulaba ensonga ez'enjawulo abazadde naddala abalokole ze bakola olumu nga bagenderedde olumu nga tebagenderedde ezirumya abaana nga tebamanyi era tujja kufuna engeri y'okuzirungamyamu nga omuzadde aliwo yakiikiridde abazadde abalala okusobola okulaba nga atatuwa amagezi kubanga ate alina n'ekiti ekirala kyayimiriramu musumba njagala mbeere nga mpisaawo akayimba nze AC Queen wenkomawo tutandikirawo wegirigini tova ku program Emizabibu tutandise. Iwe mwana wanje Jeni wanje tata ragayo mangwa nyenda nkubuze tata noyisheka wengeji niwe orukura fudu niwe tata hamwe n'ebijwaro byanyu obumwe ni mama nyeteranya kogwe mama aije mangwa mucyara nyenda nkubuze niwe orugura abana banje myenda nkaji abantu ahere nibantere ebinyanzi babana banje nibajwara nk'abamaraya apana mwami nanya abana bashobeire otyo abokubahabura munonga batukubize n'amazina kundi kuzakuhurira ngwiwe rikazende boy kandi weshe nguni kazende garo mwebana mwe beine n'engamba yabo kundi kugamba ng'ekikikuru kya leta omwika bana banje jwareki ketariye keji nyokimwe karisimata imwe jwareki mbirenkayi ejenye tintingeji kerinke yabari ababusuwe mpurani mundu aneri hari nkakebembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi mundu aneri hari nkakebembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi mwana umanya ngunyinya shwimwe tata musharemu mubabana ogwo mukoperezo gwanyu nugwo gubatirishija ngweneji nijwara ceki rebe sokwe mparaha kisibire harukwe mpurire muneshwaga eco kigambo kikarugo mushwiga kandi mabo rujungu rwanyu ngo dad don't understand hata numundeza n'orujungu obwe ninye n'abashomise we are sorry daddy imabazira baryokwe enshonga ejo nimugireba mutokwe urukubi abana bitu emico barinka bayongerete ogwo murembe gwa .com ona kagwatuhereza abana ngo twakire bitinisa byitu reka tubacu tureba nk'abazire ijo nkahura omwana aramusanyire nkura tu WhatsApp nyakwe mundu aneri hari nkakebembo munyanya kwimogwe
akambera omwana mulungi mundwaniri yali nkakebihembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi imwe bana mwimwe murebe ebigambo by'abazire banyu ayimura okusoma meisho ebintu bashoborera meisho abaturebire ni bingi bahendire nibefuza bakaba bajwara otwenda nkotwe rero amaguru gabashese tisitumisa omuntabo amakanisa bakaganga obwakireyo nabayineyo kadiru ba father reverend pastors mutuyamba mushongeji ejware jeikire nokwe nimanyisa omumaramizo gitu okujwara bushatuke kushwerwa bakakikwata kubi bambi amuri kureba street kukiri kityobona kubaryo mu maka gabo abasigazi bo mukayenzere mutasi y'empangare nkezo ejo nebisheka mundwaniri yari nkakebihembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi mundwaniri yari nkakebihembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi mundwaniri yari nkakebihembo munyanya kwimogwe akambera omwana mulungi mundwaniri yari nkakebihembo munyanya kwimogwe. Aha tutandise program emizabibu nze AC Queen sidinze kamu studio nga bulijjo mba n'abageni abenjawulo nesta weno katwe yanjule ate tutandikire wono mulama gwaffe gunnaku olwaleero nsanise okubalaba kantandike n'omuvubuka tubulira amannya ge. Amannya gange nze mwebaza Elizabeth. Musumba tusanise okulaba. Waliwo yakatwegattako nze mmanyi tukumanyi naye waliwo yakatwegattako atakumanyi. Amina. Nze Juliet Juko mu linnya lya Yesu. Weewaawo olunaku olwaleero twagala okutunuulira ensonga ez'enjawulo, things that our parents do that hurt us as children. Ensonga abazadde baffe ze bakola nezitulumyanga abaana kyetwagala okubeera nga tunyumyako olunaku olwaleero, naye ate Musumba Jeje agenda kubeerawo okubaako engeri gy'alambika ensonga nti ekyo omuzadde wakikola kikyamu, kino omuzadde wakikola aba mutuufu nnyo 10 ku kinne waakyo. Abaana gwalina okufuna engeri gy'oyikola omuzadde kikyaba akoze gwe waddolooza kibadde kikulumya olumu abakikola olw'obulungi bwo. Nina omuyizi oba omuvubuka agenda okukiikirira abavubuka atubuulire ensonga zino mpola mpola ng'ate wetuzikubaganyako ebirowoozo. Elizabeth, olowooza nsonga ki abazadde ze bakola ezitulumya ng'abaana? Neyanza nnyo omwaganya guno gw'ompadde okulabikirako wano, era ensonga ezo ezimu ku bazadde ze bakola ezitulumya ng'abaana, kale nga yadde bo oluusi baba bazirabanga entuufu oba ng'oli awo era nga ntuufu, naye nga zituleka zitumenye ngaffe abaana. Ensonga esookera ddala y'ensonga y'abazadde obutatuwuliriza. Kino nkireeta mu ngeri katugeze Pastor Jeje, oli muzadde wange, wantwala mu boarding
ne tubeereyo ku ssomero ne wabaawo omusango nga specifically sinza aguzizza naye kati katugeze nga mbadde ku crime scene nga bw'obimanyi eby'essomero mwenna babayoola mwenna muba answerable mwenna babatwala muba muyina buli omu okuwa statement kyatandise kitya kyavuddewa biki kati at times weesanga nga amasomero agasinga tegasooka kukuwuliriza nti oba nze saabaddemu oba ki nti just naadde ku crime scene nti nedda mwenna ne babayoola ne basooka ne bayita abazadde so nga ekituufu kyandibadde nti batuyoole basooke batuwulirize naye nedda babayoola ne basooka ne bayita abazadde bagenda kuwuliriza omuzadde akoze eki amaze otuuka katata abazadde abamu bw'atuuka kati waliwo ffe ababeera ku ssomero bakumanyi ewaabwe abo balokole kati wekijja nojja n'olabikira mu rango ng'eyo omuzadde bw'ajja tasooka kuwuliriza jjukira n'essomero teryasoose kuwuliriza kati omuzadde ajja yeebuuza ate kati bano ab'amasomero we bakubagamba omwana twamukwatidde mu kino ne kino ne kino kati omuzadde yenna ajja aswakidde nga yenna munyiivu tasooka kuwuliriza n'ayomba oluusi akkubye kitegeera musumba jeje oluusi akkubye naye nga tasoose oba kuwuliriza oba oluusi bw'ajja n'abanga awuliriza paati ya musomesa gwe n'atasooka kuwa chansi kumunnyonnyola kintu kyonna atabukirawo kati kwegamba n'osangibwa nga kikulumye akulesa akumenyeza oluusi bamuyise olowooza wanatuuka mama wange mmanyinya gyasooka mpulirize naye oluusi nakudisappointinga n'atuukira mu kuyomba kubye takuwuliriza kati ebintu ng'ebyo bikuleka omutima munyiikaavu ng'onyiize ng'olumiddwa at least yandisoose kumpuliriza n'okutaba kutwala sayidi naye yandisoose n'ampuliriza kuba bagamba tosala gwakala nga tonnakola ki naye ate abazadde abasinga awuliriza paati ya musomesa yokka n'akutabukira oba oliawo oba wajja wazza ddadde emisango kati nga takyalina budde buwuliriza kubanga amanyi ozenga amateeka ogamenya nedda ne bwe kitaba nti nno ozenga amateeka ogamenya kiyinza okuba nga obadde ne clean profile ku ssomero tebamuyitangako ki naye ako kokka ke bamuyise omulundi ogusooka agenda kubuuza lwaki bampise olowooza bo balimba oba olowooza bampise tebasoose kwetegereza kati kwegamba natasooka kuwuliriza n'akuleka ng'omutima agumenye omutima munyiikaavu nga tolina nakyo oyinza mugamba kuba ye aba yasazeewo dda tuweeyo ensonga endala musumba jejje nga tannaba kutandika kutubuulira ensonga endala abazadde baffe ku nsonga y'okusaba yesu baatukuza batugamba ng'ozuukuse olina okusaba nga weebaka olina okusaba kubeera ng'omuntu omulokole tutambulira mu ssaala essaala ye buli kimu naye wabaawo wekituuka kati katugeze essaala eno gye tusaba nga tugenda okwebaka kuba bagamba a family that prays together lives together stays together kati ne weesanga nga bakuyise ekiro mujje tusabe nga tugenda okwebaka nojja kati ffe abamu tulina abazadde nga ye waakoleeza essaala teggwa akulukuta ati kati weesanga nga musabye n'asaba essaawa emu mugikubye wali kati gwe bambi oluusi by'oba osabye bituuka oba nolowooza nti oba biweddeyo oba biba biweddeyo kati ate ye maama oba taata yayingidde dda mwoyo akulukuta ssaawa eyokubiri mugikubye wali kati mugenda okwesanga mumaliriza okusaba ng'atandika kuyomba obadde tusaba ng'okanula maaso kyogamba by'omanyi kyogamba by'oyagala tobimanyi tosaba bisaba oba olowooza nze ngenda obbikuwa olina saba katonda kati kwegamba neweesanga nga n'ogamba eri essaawa emu gye twasoose okusaba
kyagamba obwedda atandaba andabidde mwene ensaawa endala obwedda gye tutasaba kwegamba ne bikutabula naye era yasigala ayomba tongamba kino abambaga tonsaba kino okimanyidde ddala okyagala obwedda tusaba okanudde mu maaso togeza nonyega ekigambo kyonna naye ngeri essaawa emu gye mwasosera okusaba ne mukuba wali teyagirabye oba kiba kyoto nga temugenda bugenzi kwewaka nga kyoto kyawaka kuba ekyoto kyawaka tekisobola kubeera kya ddakiika 3 kati olaba ekyoto kyawaka era nze ndowooza muli nti no wekiba kyoto kyawaka agenda tuyita tugambe nti kyoto kuba ekyoto kibeerawo ng'olunaku lwakyo lumanyikiddwa kituufu tekigwa bugwi already muba mwakikolera program ne limugeza kati katugeze buli mwezi nga guggwako kyoto kibaawo mu nnyumba tusooka kutendereza muba mubimanyi muba namweronda dda naye kati eno essaala y'ekiro nga tugenda okwebaka nze mba ndowooza erina okubeera nga nyimpimpi ekinene nnyo ng'etwala essaawa emu naye kati okusaba si kubi sigamye nti no kubi naye abazadde bakulukuta kati nze nga maama owange nga yatandise okusaba musobola n'okuvaawo musobola otandika kuba kati tunnyuka saa 3 musobola osaba paka 6 nga mugenda kwebaka ate ng'ekya mulina okukola bulungi nnyo ate akusuubira ku mulimu ku makya kati kwegamba n'akulukuta ekitali kibi maybe oba ye ebyokusaba biba bingi naye nze nga muli ndowooza nti no n'okusaba tuyiga kuyige n'omwoyo akuyambako okusaba tufuna mufune kati at times oyinza okwesanga nga ye owe yamufuna owange sinnamufuna kati nze nensaba ebyange musaawa emu nga we nabagambye ne biggwa naye ye n'ayongera nga akulukuta naye ne mumaliriza era n'ayomba nti obwedde okolaki omutunuulira butunuulizi tusooke tusimbewo kawa kati tugendekewa musumba jjejje musumba jjejje ndaba afe enseko musumba ensonga eno omuzadde aba alina okuyigiriza abaana okusaba oba omuzadde aba alina kusala ku ssaawa z'asaba ensonga y'okusaba nga tuli ewaka kyayogeddeko kituufu nti ffe osobola okwesanga omwoyo wa Mukama olwedde ggwe oli wala nga bw'osabako eddakiika 3 oba nga atasabye bw'osabako eddakiika n'owulira nga atakoze atya naye ndowooza kyandibadde kirungi okulaba nga bwe kiba kyoto kyakusaba ne tuleeta prayer requests buli omu n'awandiika abaana bano ne tuzibawa bwe tuzibawa buli omu abaako kyakola atya kyakulembera kubanga ojja kwesanga nti waliwo okukoowa ng'alaba ye talina paati gy'ateekinga ate mmwe mwatandise ebigambo bimukoze bitya naye ateekeddwa okuba nga ali involved mu ssaala n'ekirala kisinziira ku myaka abaana b'olina kati siteegi y'omukyalo ono ne siteegi y'abaana abato temusobola kwenkana abato tosobola kusabira ssaawa 3 n'ama nga bakyali awo era bubeera bukoze butya bubeera bwebase so omanya nti kati esaala katwebaze bwebazaani katwebaze Mukama tumusabe ekisa kitaffe ali mu ggulu na buli kamu ne kaleetayo prayer request yaako gye kakola katya kani watuukawo emyaka gino myaka gya kumenya bikoligo myaka egy'abavubuka naliko wano nembaga Lamentation 3:27 wali okisomyeko simanyi abadde gisomyeko musumba naye nsobola gyeyongezeeko katono okukungubaga 3:27 yes okukungubaga Lamentations nabitegedde ebyuma by'abazungu bino si byangu Lamentation 3:27 oba nkusomerewo musumba oba oyina ey'oluzungu osobola okugira ng'osoma noonye Lamentation 3:27 It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Ati ojja genda okwesanga maama ono
naddala bamaama abo nga bamubambi nabasingo mother si bokka naye maama alaba famire gyavaamu alaba abaana engeri gye bakuzeemu obulamu obwawulira nga tayagala abaana be babukole batya babubeeremu kati ate akimanyi bulungi nti mu myaka gyabwe egy'obuvubuka mwe bateekeddwa okutulira agakoligo kati newesanga nga Said myaka gino nga naye asabayo akasaala akabyemyaka 13 naye nga Yesu musuubira kusaba saala yaba myaka meka kusaba nga bwadozingamu kati musombe ekyaina kubanga ajja kimanyi oba kijiraawo n'akitegeera oba era sitira abazadde batuyambako okutuyigiriza ensaba kyetwayogedde nti okusaba kisinziira engeri biki byolaba mu kusaba kwo kati singa omwana omuwala oyogedde naye nti munnange okuze naye tulina ekikoligo ky'okuzaalira ku lujja tulina ekikoligo ky'obutasoma tulina ekikoligo ky'obutakola osoma naye emirimu tegikola gitya tegirabika okutandika ebintu ne bitakola batya kyova olaba tugendako mu spiritual mapping n'otulako ku saidi ya taata n'otulako ku saidi yaki ya maama so then ne tukola that protocol ey'okusaba tusooka kwebaza naye musombe era kati awo wennyini kisomeseze ddala nga tokikoonako bukooni kubanga abasinga tetukimanyi ate abavubuka era abatulaba tebakimanyi protocol y'okusaba era kati yo tugiyigire wano kati protocol y'okusaba eyo ebiseera ebisinga yeetwalako n'akaki n'akaseera omuntu kaga kati nze nasabye mukama ampe engatto kyawedde naye nga oba olaba kyeweetaaga naye bwe tujja mu presence ya mukama tukola tutya nti tusooka ne tuggulawo emiryango ne tusooka twebaza mukama tumwebaza olw'ebyo byatukoze atya byatukoledde byatuwadde atuyisizza mu buki mu lunaku tugenda kwebaka ate tuzuukuka enkeera kubanga bwe tuba twebaza mukama tumwebaza olw'ebyo byakoze ne byagenda okukola kati stage eyo giraba yakwebaza stage y'okwebaza bweggwa tulina stage tuyinza okuba nga tuzze mu maaso ga mukama naye nga tetuli balongoofu kubanga bayibuli esomesa egamba twonoona mu kwogera mu kulowooza ne mu kukola katuyingidde stage eyo yakwetukuza nga tonnagenda watukuvu mugamba gwe mukama mpa kino taata nze tusaba school fees ate n'omanya gwe ŋŋenda okusaba mpulira ndi ku stage yemu naye oba ŋŋenda kwekalakaasa bwekalakaasa n'omanya nti ate akaseera kano kanneetukuze mu maaso ge then bw'omala okwetukuza ate n'olyoka okola otya n'olyoka osaba eyo protocol nga bw'ogiraba okwetukuza musumba bwe tutategeddaawo okwetukuza mwe muli okwenenya kati oyinza okwesanga abaana bano bafuna obuzibu bw'aba yabadde ne booyi asobola okumwenenyaawo nga maama awulira wanje nonga mukama munnange nenenya munnange olwaliro saasiibye owaka nina gye nakoze eki olaba n'ekirowoozo obulowoozo ne bw'oba okirowooza maama ayinza okuzibuluka amaaso ayinza okukubira mu ssaala bw'aba teyajjula mwoyo muki so kati egi nkulu nnyo okumanya nti paati eno omwana ono ayinza okusirika nga golabanga asirise naye nga munda mu ye ayina kyayatula nga tasobola kukyatulira awo kati ekigenda kufa abazadde naga mukama nsonyiwa kino kye nakoze naye nkola ki sigenda kiddamu so ne tutandika ne tweyanjula ne tukonkona Matthew 7:7 si wegamba mweyanjule mukonkone then musabe protocol eyo nkulu kati bwe tumala okusaba bye tukola tutya bye twetaaga tulina okwebaza kubanga bituweereddwa okwokukkiriza nti bwe musabanga mukkirizenga muweereddwa kati process naye yeetuuse mukama tukwebaza kubanga kyetusabye okitukoze otya okituwadde kati bwe tumaliriza eyo protocol ne tukuba ku baaka fire emyoyo egyo egyandireese ebibyo ne bitakutuukako ne bikwatirwawo mu bbanga
olaba kati mama wayingidde olw'ennimi ye ayinza okubanga protocol yagitegeera naye ng'ate omwana protocol eyo tagikola atya yalaba maama aluddewo so ekintu ekyo kiba kirungi nakyo okutegeera n'okusinziira emyaka nga bombuuzizza kati abavubuka kye tulina okubasaba musandikire ekaawo mu protocol eyo musabire mu protocol naawe ojja kulaba ng'osobola okuba essaawa zo 3 wali kati musumba ku nsonga y'emu ey'okusaba mulimu abazadde nga ye bw'oba tosabye nga takuwulidde like ng'eddoboozi lyatuka kuliwulira ng'osabira muli munda ozibiriza naye ng'osabira nga tebakyagala nga ye ayagala osabe nga eddoboozi aliwulira kati ekyo kyogerako ki musonga era tukijja mu bayibuli ekyokwogera nga tusaba bayibuli egamba muleekaane mugenda kuwona musirike mugenda kufa kati waliwo essaala gy'osobola okusaba nga eri mu mutima mukama tukwebaza naye okwatwa kubanga obulokozi era twatula n'akamwa newankubadde tolina kuleekaana nnyo kuba ate abamu bakisussa n'essaala ne bw'oba toleekaanye era katonda akola atya katonda awulira ne waliwo kye tuyita okusabira mu bunafu oba kyali kikutuuseeko nga tolina maanyi enjawulo y'okusabira mu bunafu mukama eno nga bweweebaka mukama taata olwedde essaala emizimu giba gyagiwambye dda nagira kitaffe ali mu ggulu you know so kati ebimu because agamba ati munyweze emikono egigigumira munyweze n'amavivi you know kati oba osaba okusaba sabo si kintu kyangu ate ng'okwogera omuntu ayogera ne munyumye emboozi ne mugikuba ne musumba Toma bakyogerako olunaku olwaleero nti tewali ayayuya ng'ayomba naye wooba naye bw'oba osaba kati omanya nti nno waliwo force z'olumba so naawe olina okubeera very focused okulaba nti nsabe mpulirenga nange nawe ntuuse weewaawo mulungi andaba ku Eternal Life TV program tukyali ku Mizabibu njagala mbeere nga mpumulamu katono nnyo ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo tweyongereyo tutandikirawo wennyini tovaawo Life TV, now and forever. Omutego gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwa ab'amagezi kunoonya okumanya zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program emunyenye y'enkya tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda ekyusa obulamu ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo nange Samalilinda babiri ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya tandika olunaku lwo ne program emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe yino programu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu programu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever.
olw'obukulu bw'ensonga gye tubadde tukwatako eya protocol y'okusaba era neebaza Katonda nange njigidde awo mbadde nange nkoma ku kwebaza kuno kati nga baakafaya oba ndowooza Mukama abaana yakirabye awo ne tuskipinga akanyomero kaffe akati si kya bugunjufu naye nga kankayiseewo tulyoke tweyongereyo tova ku Eternal Life TV. Gwe muvubuka ngamba gwe muvubuka lwaki okola ekintu ekiringa ekyo nedda naawe si kya bugunjufu kyusaamu. Olunaku olwaleero mu kanyomero si kya bugunjufu nabagamba si kya bugunjufu twogera ku bintu ebyo bye tulaba nga biri nnomo gwe bwekikola olaba nga kiri fine so ng'ate kirina omuntu gwe kyesitaza ate nga kikuweebula ng'omuvubuka ow'omulembe gwa Yesu. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku kuleekaana oba okuwoggana nti omuntu ne waba kuli kumpi gwe eddoboozi lyo bakuleegera waggulu nga gwe owoggana women of valor and men of valor. Ndowooza si kya bugunjufu. You can easily walk to a person n'omubulira kyobadde okumugamba than okuyimirira eno n'oyogera nali ku geeti gwe gundi jangu onzipa amazzi musumba kibi ekyo kyenjogeddeko oba kiri nnomu omuntu wakubeera ewala omuwogganire agwo gubadde mutwe gwo nedda tuli ku kanyomero ka si kya bugunjufu nako tukacontributingako tukacontributingako. Wow. Si kya bugunjufu okuleekaana obuleekaanyi n'oyita omuntu kisinziira ku maama kisinziira ku mwana. Tudi kati wano kino kiba kyaffe ky'abavubuka kiba kyaffe ky'abavubuka tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tweterezaamu ng'abavubuka kubanga ebiseera ebisinga weesanga omuntu akuli kumpi nga naye omunyumiza owoggana buwogganye nga n'ali eri awulira emboozi gy'oliko oba si ekyo ng'akuli wala ng'okaluubirira okugenda okumusisinkana okwogera naye ng'olina kumuwogganira buwogganizi. Era kyekimu n'okubeera ku ssimu. Omuntu n'abeera ku ssimu naye ng'alinga anyumiza mmwe mwenna abeetoolodde awo. Olundi omu yatuvuma natugamba twali mu taxi nga tennatandika kusimbula naye ng'ayogera waggulu batutuuzizaano mu taxi fenna tulinga ebisirusiru neŋŋamba naffe atutwaliddemu fene tuli bisirusiru. Naye nga bavubuka banaffe si kya bugunjufu tufube okulaba nga tukyusaamu. Sigenda kuddayo wadde okuwumulamuko njagala ntandike we twakomye Liza yongera okutubuulira ensonga endala abazadde baffe ze bakola mu butanwa oba mu kumanya nga ffe tubadde tetumanyi kikituufu oba bo nga babadde tebamanyi ezitulumya. Ensonga yange endala nsumba jjejje eri ku bazadde abatugaana emikwano egimu. Kale tetuganye nti no waliwo era enjogera y'Abaganda egamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Naye kati kandeete no situation nti nno ndi waka tetukkirizibwa kwambala mpale ng'abalokole si kituufu okwambala empale abawala. Kati nenfuna mukwano gwange nangamba ngenda kujja nkukyalire konze nti no jangu kati atuuka ewaka ng'ate ye ewaabwe bakolaki bazikiriza katugeze kati ye oba mukatuliki bwe bityo ye nga bazikiriza kati najja okunkyalira ng'ali mu mpale kati ne mwaniriza naye oba kati katugeze muzadde wange bw'amusanga oba nga tutudde n'amulaba mu mpale nga kati ye alaba ng'ekyesittaza ne kitamusanyusa kati oli wamala okugenda naŋŋamba oyo mukwano gwo tomuddamu taddamu n'okujja wano lwaki lwa mpale so ng'ate bagamba Katonda akolaki akebera mitima. Kati gwoyinza okumulaba nti no si mutuufu tagwa na kubeera mukwano gwange nti lwakuba akoze eki ajjidde mu mpale ekyo kyogerako kimusumba jjejje. Olwo nno nakali ke tutaamazeeyo ak'essomero oba ko tukalekeyo omuzadde ne bamuyita najja n'atasooka kuwuliriza kubanga ekyo nakyo kyabadde kikulu nnyo. Ate ekirala nti ekibuuzo ekyo nga nkomawo ku kino kitegeeza administration y'essomero weetuukira okkubira omuzadde
ensonga yateeka okubanga ebeera investigated mwenno bateekawo ne babagamba bakoze kino okujjako ng'essomero lirina obuzibu naye nzijukirako sinaali emu nga nkyasoma bagenda ne bakwata abaana abafuluma ebweru ababuuka ne bagenda ebikomera naye baabaleeta baakola investigation okulabira ddala nti bonna kuba baakoma bonna ne beebaka naye baalina okutunuulira ensonga eno nga tebannayisa bazadde ensonga eno yabadde ntuufu kyenkanawa so nze ndowooza mu nsonga eyo omuzadde tasobola kuba kunenyezebwa nnyo kubanga aba yeesize administration okukola ogwayo engeri yokka omuzadde gy'asobola okutabuka kiri kye wayogedde nga ozza omutawaanya abazadde batuuka n'abeera nga ayagana kwatula bigambo ate nga si bituufu ku mwana kubanga omwana azze oluusi akola ki waliwo ayatula nga luusi akooye ne wabeerawo ezivaako amaki amangu so nze nandisabye nti administration y'essomero okutuuka okuleeta ensonga mu baana okujjako nga naawe omwana olina okwesabira omwoyo gwa rejection kati waliwo ekibeerawo ng'omwana ono era bw'okitunuuliranga don't take it lightly tokizannyisa omanya nti ne bw'onaakula nakyo bali kuteekako ekisango gw'omwana kati omwana bw'obeera mugundi nga baakuyodde buyoozi ne baana banno bano abaana bamanya okwedifendinga bwe babagwane nga oyo gundi teyakoze atya teyabaddemu kati omwana weekyekinga olwo oba otandikiseeko okubeerako omwoyo ogukola gutya oguwaayirizibwa ogwa rejection ya n'otandika kyekubako n'okizikiriza kuki ku bulamu bwo kati ensonga ebadde yaki esembeyo Elizabeth yakuleeta mikwano emikwano awo oba olina okumanya ekisooka bayibuli egamba nti bad company corrupts good morals ekirina okubeera at your back n'omanya nti ndi mwana emikwano wotuukira okulondamu omukwano gw'oleeta ewaka kitegeeza omuntu esuubira nti buli muntu yenna osobola omuleeta ewaka abaana babeera kitegeeza omuntu watuukira okujja ewaka aba afuuse mukwano gwe nnyo n'atuula ewaka ne mami n'omukubira nti namukwano gwange akola atya ajja era kitegeeza mubeera n'attachment nnene musoma nange era ekyo kyoyogeddeko neyanziza mbadde ngenda kukibuuza omuvubuka ono nti mukwano gw'oyo agenda okujja mami abamanyi nti ajja alyoka amukuga n'ekirala nze ndowooza mukwano gwe aba akumanyi abamanyi ewabalizi tebambala mpale kati lwaki abagijjiramu ate awo oba ogenze beyond lwaki ne musumatu omu atugamba olaba namukyaki bazijjiramu era atugamba atya n'atugamba nti omwoyo omutukuvu gwe bw'aba akikuganye akikulumiriza n'akikugaana ng'omuvubuka ali eyo buli omu alina enkolagana ye naani ekirala ku kyempale kisobola okwesittaza kisinzira mpale ky'omuntu gy'ayambadde waliwo omwana ennaku zino bambala bulegingi obwo n'ayambala damagi kati oyinza okwesanga omuzadde alina abaana ab'obulenzi ewaka gwe n'olaba ng'okutabuka naye ng'omwana w'obulenzi ono gwaleese ono sisita we yazze yamulese tali nga bw'anaakiipinga ono leero najjira mu damagi enkya n'ayambala akamusibye ennyo enkya n'ayambala kapatra gw'oyinza obutakirabamu buzibu naye ng'ate ekitonde ekiki ekitonde kibooyi oyinza okwesanga muganda w'omuleetedde obuzibu ekyo wali okirowoozezaako kuba bayibuli egamba nti ebyesittaza tebirirema kujja naye zimusanze abikola atya abireeta naye ng'abazadde bandibadde batunula ne babeera kye bayita considerate okubeera considerate eri omwana
ne watuukira okujja wakateekodde okuba ng'omuzadde amanyi mukwano gwoyo. Kati nno musumba oyo aba takuyambya mulinda n'agenda. Waliwo amugoberaawo. Gwe gwani okimya eki wano fuluma ennyumba yange gwono gwamulese siddamu nga mukwano gwakyaliwo. Anti kati nze ndowooza ekyo kyoyogedde kiyinza kujja nga tewagambye muzadde nga pasita jejje bwagambye notamugamba nti no mukwano gwange nono agenda kola kikujja kundabako. Ensonga yange endala Musumba Jejje eri kubaweereza. Abaweereza nga oli muweereza mu church omuzadde ng'oli muweereza mu church emu oholdinga ekifo ekinene. Kati abazadde abasinga ab'engeri eyo agenda okumaliriza nga abaana ababe tabawadde ki budde. Kati gwoyimirira eno ku kituuti n'otugamba kino toyina kikola ng'omulokole, toyina kwambala mpale, kino tebakikkiriza, kiri tebakikola ng'omulokole. Naye ate kati nengenda nga nkuwuliza nenga Musumba Jejje oyo nno naye n'omulamwa kituufu nnyo. Kati laba we nfuula role model wange kati obuyinja buyiikira wano. Friday ng'ezo ezibeerako overnight. Abantu batera okujja nga yeesabise nnyo empewo ereme muyitamu. Kati oluusi katugeze wayimirira ku kituuti n'okuba empale omwana tolina kwambala mpale n'okuba empale naye nga muba nabo ozaala olinamu ki abawala. Kati aba bwe tutuuka ku overnight omwana owuwo najja ng'ayambadde empale. Kati muli ngenda ne ngamba Musumba abuulira ffe ababe tabafaako. Bino abigaana ffe ng'ababe babikola. Kati awo oluusi ngenda n'okwesanga nga oba respect gyembadde nga nzija nkuwa eyiise kubanga ate gwe kyotugaana tosobola kigaana abaana babo bakikola. Nayo nno nga nkulu. Oba okyogerako ki? Mukama yeebazibwe. Amiina. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ku lw'abaweereza abasumba. Ntera okwogera nti obudde bw'abaweereza Katonda abayita okuweereza mu bantu. Naye famire zaffe ze zandibadde zisooka okuweererezaamu. Olwaleero mu eriya eyo esobola okuggisaako obuweereza olw'abaana okuba nti nno tebalabise mu kifaananyi ekirungi. Ne kibaleetera nabo kuba nabo abaana b'abaweereza balina obuzibu nga bw'obatunuulira nabo nagamba ffe ani lwaki baatuteeka mu kino ekintu, lwaki ffe twafuuka baana b'abasumba kubanga babeera emikono gyabwe bagikoze batya gisibiddwa amagulu gakoze gatya. Alina okubanga buli kyoyogera naye akikola atya akikola. Naye ate tujja kugaana kigambo kya Katonda kuyitawo kubanga Bayibuli esomesa egamba nti ekigambo kya Katonda kirina okuyita wakati. Ekirala n'omusumba ayimiridde katuuti tomulaba nti aleeta ekigambo talina kubanga akireetera buleetezi ffe. Kisooka ne kikolamu omulimu kuba kyabwogi bumeka naye waliwo ebintu ebimu nga byo byangu byakutereeza kati nga kino ekyempale of course oba olina okukitunulamu n'ogamba nga Mukama Musumba Tom yakyogeddekoko yakyogerako ng'aweerako obujulizi. Mukama yali amuganya okugenda mu ggulu ng'agulira muwala we empale ate nga tamanyi nti nno kiki oba awulirako ku bujulizi obwo. Naye mpaka lwe yatuula ng'oli aloose ekirooto nga Mukama amulaze tagenze mu ggulu ne muwala we kubanga abadde amuleetera empale. Kati kiki ekitegeeza nti ekigambo tekigenda kukoma kubuulirwa. Ekyo kyo tulina okitegeera abavubuka. Kirina okukola ki? Kirina okubuulirwa mu butuufu bwakyo. Ekireetera abaweereza to compromise kwe kuba nti balemereddwa okubeera ekyo kye babuulira. Oba ompulira? Babaweereza. Osobola okubeera okusobola okucompromisinga n'otayogera ku nsobi olw'okuba ggwe ogikola otya
ogirimu naye jjukira obuweereza buno si bubwo bwa Mukama buweereza bwani bwa Mukama mwana wange kati omwana wange tasobola kunnemesa kwogera ku bulimba newankubadde alimba tasobola kunnemesa kwogera ku bwenzi newankubadde akola atya that means nina okwogera ekigambo ate nenzija nenneegayirira Mukama kulw'abaana kubanga ate eyo area naye eba ndala Lamentation 2:18 nti mugolokoke ekiro mukaabe mukube ebiwoobe kulw'abaana bammwe abaki abato kubanga bwe sibakaabirira basobola okunnemesa okuyimirira mu kisa kya Katonda naye ng'omuweereza talina kwekkiriranya lwakuba nti omwana we aleme kwogera ku njaga kubanga owuwa agikola atya aginywa kubanga Katonda amuteekawo mu position eyo Yesu ye yandibadde abuulira enjiri in fact naye olw'okuba yava mu mubiri ffe tulina ogibuulira kwaffe tukyayina emibiri ate enjiri gy'obuulira togibuulira ng'ogijja mu maka olina ogibuulira ng'ogijja wa Katonda emmere gye yaggambye okuleeta mwana wange olina ogireeta ensonga lwaki olabira ddala nga waliyo omusumba nga naye alwanagana n'obujeemu era nga naye waaba asaba ne waaba ayogera agamba nange obujeemu buntawanya naye ate nga nammwe abagamba temukola bujeemu so mu Katonda temuli ow'amaanyi timunange ono yokuba Bayibuli egamba nti agulumiza ekigambo kye n'okusinga erinnya lye so abaana b'abasumba balina okutereera nabo balwana kyekimu nga kyemulwanagana nakyo bo tebali special nti baava mu ggulu baava mu ggulu bo bambi engeri gye baava mu ggulu bo babateeka wali nabo bambadde omubiri bye mulwana nabyo nabo balwana nabyo bitulumba nabo bikulu ate bo bibalumbira ku level ya waggulu kubanga Sitaani aba ayagala kutta bujulizi musumba bw'ayogera ate musumba waliwo n'abamu nga bambi omuzadde afuba nze newerako nnyo obujulizi nti muzadde wange yafubanga nnyo nze mama wange muweereza naye yafubanga nnyo okusobola okulaba nga ntendeka mu mpisa ey'obwa Kristo naye nze nga sibye ndiko n'okubyagala sibyagala paka Katonda we yanneekwatirako ng'omuntu kati ebiseera ebisinga abaweereza bano baba bagamba abaana baabwe nga n'abaana tumanye amazima just nga tugana buganye gakola abamu bakubuza n'okubuuza okubeera pastor nange kinfuula pastor Mukama yayita gwe naye nga amazima galina okusigala nga maki amazima galina okusigala nga ekigambo kya Mukama tekisobola kukyuka lwa muntu ogwo tekisobola kukyuka lwa muntu omu omuweereza oyo gwe wajjako obwalolo mondo maama bumuddize bumuddize tweyongereyo liizi ensonga yange endala musumba jjejje kale sigenda gyogera nti nooba ekwatagana specifically kunze naye ogyogerera abalala kati mulimu bano abazadde katugeze oba yakalokoka bambi Katonda n'amulabikira oba nkiretebwe ntyo n'amukolera n'ayongerera ddala okunywera mu Katonda kati obuzibu obuli kwabo abantu ababa bakalokoka ebiseera ebisinga aba alowooza nti nno okusiiba ku kyaki kyalina okukola ekitali kibi naye beesanga balekeredde abaana kati nze nayinako scenario gye nalaba nga omukyala yali ayagala nnyo Katonda ekitali kibi naye nga ayina abaana abato 3 ng'akeera n'abalekawo talina kaabategekedde ng'abaana abato bo bamanyi nti nno agenda azannyemu katono alina okudda afune kyali bwe buba buugi abunywe naye ng'akeera n'abalekawo n'agenda ku kkanisa paka lwaggulo y'ensonga y'emu gye ndaba nze nga nze ng'erabika si ntuufu wadde yinza okuba ntuufu naye nga kunze ensonga ya okuba nga tugenda ku kyaki kati katugeze nga Sande ntugamba nti maama tugenda saba service ki esooka naye wasanga nga azadde abamu mugenda kati nze kyeki kwensabira ina service 3 ne mugenda ne mubeera ku kyeki ne musaba esooka ey'okubiri n'ey'okusatu kwegamba ne musiibayo ku kyaki nze kyendaba nga si kituufu muba temulidde
kati ebiseera ebisinga ojja kusanga nga oba mama Asha oba kale nga ye okusaba kumukolera aba yagala azisabe zonna naye nga tafudde kubona abaana abato kuba aba yeetaaga ne mwana ne musaba ate noddayo waka n'omutegekera ekyokulya. Soko yogere ebirala Musumba ajja kujja lumu. Musumba asooka ayogereko. Owulire oyagala asooka ayogere. Sho yange tokiwambye maama. Asooka ayogereko. Musumba. Ndowooza ekyo bagayita magezi. Weewaawo. Ago bagayita magezi nekye bayita okubalansinga. Ekkanisa tegenda kustopinga program zaayo kubanga erina abantu ab'enjawulo abajja mu biseera eby'enjawulo. Ate omuweereza osobola okuba nga oweereza okuva ku makya mpaka kawungeezi naye abaana amaanyi ago baba tebagakola batya tebagalina. So kati ekyo kigenda okuba n'omwoyo w'amagezi ate n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwo. Kubanga ntera okugamba nti obulokole buno bujja n'amagezi. Bayibuli esomesa egamba nti yakwata ebisirusiru n'abironda alyoka atufuula abaki alyoka atufuula abagezi. Yasondoza bw'olaba omuntu bw'atyo tetugeneralizinga kuba edda balokole basuula mu kyaki balokole basiiba mu kyaki so bakolanga ekigambo ekyo ne bageneralizinga azifu tetukola tetulina byakukola naye nga ebyokukola tubirina. So omuntu omu asobola kubeera omu naye osobola okumutuukirira n'omugamba maama oba noyogerako n'omuweereza oba omusumba n'amugamba abaana bano kuba ekifaananyi abalese ekifaananyi ekibi abantu abakola batya abamwetoolodde n'abatulaba ne balowooza nti obulokole bukujjako obuvunaanyizibwa naye tekisoboka. Weewaawo mukwano andaba osobola okwongera nawe okuteekayo obubaka bwo obw'enjawulo ku namba yaffe ya WhatsApp. Tubeetondera nti tetuli ku mikutu gimigatta abantu olwa saavisi enkulu ey'abayizi egenda mu maaso mu kyaki naye nga ku WhatsApp ennamba zaffe ziri ku screen osobola okubeera nga toteekayo obubaka bwo obw'enjawulo tubeere nga tunyumiza wamu kiki naddala abayizi ensonga ezibalumya abazadde ze bakola nga tebamanyi tubeere nga tufuna okulungamizibwa kubanga abamu ekimu ojja kitwala nga kikyamu naye nga ate omuzadde akikola ku lw'obulungi bwoggwe. So tuteekeyo obubaka obw'enjawulo tugenda kubeera nga ate tubusoma. Tweyongereyo Liizi. Ensonga yange endala Pastor Jeje eri ku waliwo kale abalokole tulina ekintu kye bayita home sales. Like mugathering w'omuntu at times mwesanga nga enkola yammwe eriya ono ayogera ebintu bye ebimuluma tomusabireko ebintu bwe bityo. Kati mu mbeera ng'eyo ogenda osanga maama wange kale nyinza okuba namumenya omutima oba nga ntegedde oba nga sitegedde kati katuze eri scenario y'okuyita ku ssomero oba kale katugeze bakwatidde embubbi nga kituufu wabba naye nze nzikiriza nti oyinza okuba oba like gwoyo gwakwambala n'okikola naye nga bulijjo obadde tokikola. Kati we bakukwata ne bakugoba oba kale katugeze gwe just olimu ogwo muze gwa bubbi kati mutuuka mu home sales muli eyo musaba nga tani ya maamawo akole eki ayogere timuluma kati bambi mukwogera ebimuluma laba nawe bwakuteekamu omuluma nsabireko omwana wange abba omwana wange oyo gwe mulala tabba ne babba buli kamu akabba si peeni si ki kale at times oyinza okuba nga muze naye nze ndaba ebintu ebimu oba biba beetagisa bazadde baffe bo tusabira nga tebabisharinze like mwezo home sales kuba ogenda kisharinga nga gwolaba kale kinyamba oyagala bakusabireko omwana wo akyuke naye nze kigenda kundeka kimmenya omutima kubeera bagenda va wali bakusabire naye era mugenda sigalamu omuntu agambe omwana wa mulokole mubbi buli jabba yabba banne
kati kwegamba nendekebwa nga yuziddwa nga kinnumye. Awo wetugenda okubeera nga tutandikira wetuva mu kuwumulabuko tulabe ensonga ezo bwe tuzikwata naye nga twebaza abatulaba era mwongere ddala okutulaba tekayo bakabo obwenjawulo tugenda kuba tubwogerako katuve mu kuwumulamuko tova ku Eternal Life TV. Life TV, now and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekosea nnyo mukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babiri wano ku Eternal Life TV. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino programu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu programu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Abakolosaayi 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV, now and forever. Eternal Life TV, now and forever. Nkukulisayo nnyo mu kuwumulako. Olwaleero tukola kasavu kanyama otwogera ensonga bwe tugimenyaamenyawo ne tugigaayagaaya era nga tuli mu kwogera ku nsonga ez'enjawulo abazadde ze bakola ne zitulumya ng'abaana. Nze ninayo ensonga yange Musumba, abazadde abatatukyalira ku viddi n'abazadde abajja ku ssomero nga bambadde bubi ng'ate mulokole ne bamugaana ku geeti. We nali nkyasoma
nalabako nga mukwano gwange kuba nasomera mbakatoliki naye twali nga twekolamu abalokole nga mwekuŋŋanya ne musabako mweka kati nga twemanyi abalokole tuba twemanyi muzadde wa mukwano gwaffe ne bamugaana ku gate okuyingira kubanga ayambadde ebyali bisoma kapande bw'oyambala musalankwawa oba n'oyambala empale oba n'oyambala siriiti empanvu nga indecently any indecent wearing nga bakugaana okuyingira banaye muzadde wa mukwano gwaffe bamugana maama we bamugana okuyingira nekibuluma nnyo kati ate ebiseera ebyo twali tukutte omumuli nga naye tubeera ku evening prayers tuleeta ennyimba tukola praise netuleeta praise w'abalokole netukola nga binyuma nga tutandyagazisiza abaana okukola ki okulokoka ekyo kyokka omulabe yatukuba ennyondo ne batandika otuyimba imwe babalabira wano mwekoleza wano bambi nekituluma omwana oyo kyamukola bubi nnyo ate kyamukolera ddala bubi twagenda okumalako senior 6 ng'omwana oyo asomye confirmation babiyita confirmation ng'akyuse n'akyukira ddala simanyi balina ensonga endala ezamuli emabega naye ndowooza yatandika nnyo okuba ng'akyuka newe tutambulira eyo tulaba abantu ne giba mirimu bagamba abagundi besigwa n'abagundi besigwa abo abagundi tebakubirayo naye abalokole ate nga eyo gye bakolera kisifa babeerayo abaana babeerayo bazadde baffe ab'enjawulo ensonga ezo musumba bannaye simanyi oba ezimu zakusabira oba ezimu zakubagambako oba tukoleyo nkuŋŋaana za parenting nsumba pasata omutaziyita tweyongereyo ensonga ya liizi gye twakomyeko yabadde y'abazadde mu kutusabira mu sales gye twabaddeko musomba katutandikire mu sales kyandibadde kirungi omuzadde okumanya mwana ki myaka ki bw'oleeta prayer request ku mwana owa P2 P3 P4 oyo mwana abatabifaako naye bw'oleeta ensonga ku mwana ayingidde adolescent stage ayo abeera delicate nti weyabayi nti oyo oba oyina kwogera 1-on-1 oba oyina kumuprotectinga oba oyina okumuprotectinga n'oyogera mutima kuki mutima ku mutima kubanga jjukira akaseera kabeera kazibu egyo emyaka gye tulimu gye tubaddemu olwaleero giba mizibu nnyo ayinza okwesalirako ddala n'ataddamu wadde okweggulira kati kiba kirungi nnyo buli muzadde okumanya nti ensonga eno ngikutte ntya era waliwo emyaka nga golowooza nti omwana wange kamuswaza ategeere naye ng'ate omwongeddeyo n'omuswaza naye n'agamba konswaziza kambikolere ddala naye kiva kuki nti butamanya nti emyaka gino bwe mba njogera ensonga zino ne bw'oba omunenya ne bw'oba omukuba mukubirewa munenyeze ntya so paati eyo eba nkulu nnyo so kyekino kye tugambye ekyawo omuseera ali wali akuwulira ekintu kyalowooza nti kiri confidential alwanagana nakyo ate gwe okitadde muki gwe okitadde mu lwatu bamuyise bamukoze batya fe abazadde bwe tukula eno ne bwompita n'onsabira awo mba ndabanga nnyambye bannange weebale kunnyamba naye ate abaana ku myaka gino ye abaalabanga gw'oswaziza newankubadde essaala egenda kukola so naye ng'ate bw'omuyita mu kisenge n'omukwatagana emikono naye n'omugamba mwana wange katukole tutya katusabire ekintu kino oba n'okyegayiririra nze ndowooza abeera safe aba amanyi nti maama oba taata amanyi tayongere mubongezi n'amanya nti mama wange naye kasita akimanyi nti ndi mubbi neyesuulirayo gwa nagamba kati okumuswaza n'okola otya era terina kyokyusa kubanga kiba kizze you accept n'ogamba kino kyazze naye ate muzimu mukama tujja kusaba katonda ajja musumulula wow lizi ndowooza oddiddwa bakukoze bulungi
ku mulamwa gwaffe gwe gumu nyongerako ensonga y'obuzannyo musumba. Obuzannyo obwo. Obuzannyo. High school. I personally nze ndaba nnyo obuzannyo bunyumira nnyo. Naye simanyi lwaki abazadde abalokole ensonga y'obuzannyo ebatabula. Kale baba batuufu kuba obuzannyo obumu bubaamu ebintu ebitali bituufu. Naye nze ndowooza omwana okulaba kwe okw'obuzannyo okwo okumanya ebituufu nti nno wadde nkirabi sijja kikola kiva ku ngeri gye wakola ki gy'obadde nga ojja omunakyaringamu gye wamukuzaamu. Naye abazadde abamu akusanga ku buzannyo obuzannyo obwo obulaba nnyo bukusiruwaza wonna tokyalimu n'amagezi. Naye nze nga ndowooza olabika ne bino byonna by'okola gy'obijja. Naye nze nga ndowooza omwana okukopa ekintu mu buzannyo n'okukikola kisinzira ku ngeri gy'oba wamukuza. Okumusumba we tugattako ensonga y'amasimu. Abaana bano okubeera n'amasimu simanyi oba omuvubuka afe abadde ayina apoyinti ku masimu nti we tugattako ebintu abazadde bye batugaana bye tubadde twagala. Ensonga y'amasimu nakwata essimu nakusanga ng'oyogera n'omukwano obeera nnyo ku simu jimpe wano ogwa mulundi gumu gwakusanze kati jimpe wano sikulaba okuddamu ng'olina essimu tewaba nammwe mwenna wensanga ng'olina essimu yo gy'omuwadde ngenda naawe zonna ngenda zitwala essimu ne baziwamba. Ebyo ndowooza musumba tubigattire wamu ng'obyadressinga. Ekigambo ekyo kyandibadde gadget control. Nti omwana ono essimu ogimuwadde naye omubuulidde enkozesa yaayo. Kati olwaleero ojja kusanga nti omwana from senior 1 alina okuba n'essimu. Ne gavumenti okusinziira ku curriculum eriwo kati. Naye jjukira abaana bano curriculum eriwo nnungi ate ddala naye abaana tebannayiga nkozesa yaki y'amasimu. Kati ojja kugimuwa ogimulekere ng'agenda kukola research researchinge ebirala. So control y'amasimu gano era omuzadde yandibadde akiyingiramu kusinziira mwana ku myaka emeka. Bw'ogimulekera ajja kukwata buli wantu wonna. Olwaliro ogenda ku mukutu gwa TikTok kuliko ebirungi n'ebiki okuvuma kungi okweyambula kungi. Kati omwana bw'abeera kulinga aseereza garbage in garbage out buli kyayingiza manya ajja kukifulumya. Era tusobola okudda ne ku buzannyo kyekimu ne secular music. Tuli balokole twogera mu area eyi society y'abalokole. Jjukira olwanyisa ekibi mu bulamu bw'omwana ono. Kati ojja kulaba nti between 13 years to 18 years egyo emyaka abatiini abo that is a coaching years. Kyalaba alina okiteekako mu nkola. Kyalaba alina okukikola ate gwe from 19 abagezesa curiosity killed a cat. Buli kamu aba ayagala akakola ate bano bakoze bwe kati nange bwe ngakola bwe nti era bajja ne beenyumiza kino kikali bwe kati kisinzira ku ntegeera kye twagambye. Kati bw'otuuka eno kati ku university gw'omanyi kubanga kye mba mmaze okuteekamu eno nsuubira nti kati otegedde ekyokukola. Then that is a decision years. Gw'osalawo the ball is in your hands. Gw'osalawo oba watching pornography oba okola otya as long as you know the disadvantages ezigenda okuba mu kintu ekyo ky'okola otya ky'okola ne ky'olaba. Kati waliwo emyaka egirina okubeera controllable. N'omanya nti ono omwana wange kamuweeyo akoleka research ate mujjeko mu kaseera bwe kati ate oluusi nenjimujjako nensula nayo naye nga nnoonya abadde communicating ki. Olwero kati abaana balina WhatsApp group bazikolera mu masomero. Abaana ne bakola deal ne kutukira ewaka. Mama n'ofuluma n'omwana n'afuluma. Ontegera ekintu ekyo nga olwalero tuli mu kaseera tetukyali mu mulembe nga guli
olwalero lino okubeera very tight ku mwana. Diiru zigwera ku simu, buli kintu kyonna kiggwera okwo, ayinza n'okuyingiza omuntu nga totegedde. Kubanga communication, that is it. So kati tuba tulina okubanga osobola omukontrolinga n'omanya nga jimpekaawo. Naye n'omubuulira n'obuzibu ti singa olaba ebintu bino kino kye kigenda okubaawo. Kati obuzannyo high school omuyigiriza kwana bakwana batya myaka ki gy'omuyigirizaamu okwana kuba bwe najja mu singles abo kati ate be batuufu abokulaba obuzannyo obwo ontegeera ndoza mwana. So age matters, age brackets matters. Omwana wana atuuse kuva ku 13 years to 18 muyigirize bakwana batya omuwala omusirise bakwana batya omuwala ayogera bakwana batya avudde mu background ennungi then kati awo oba omudamejinze. Eyo part atebeera y'abasingo kye Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Time for everything. Time for everything. Kati musumba kitegeeza okkirizaganya n'abazadde okugaana abaana obuzannyo bwo. Obuzannyo bw'amaze obbulaba afunye eki kyoba olina okusooka okumanya ti akazannyo kano kati olwaleero ntuula nendaba cartoon naye ndirectinga abaana bange nti ono tetugenda mulaba kubanga lwaki abazadde balese abaana ne balaba cartoon naye omwana omulekedde cartoon n'amulaba essaawa 3 naye bamutendeka how to rape alaba the rapist bw'amaliriza ng'omwana akwata munne kubanga byeyabadde alaba. Now age matters. Age matters. Buli kintu kyonna omwana wo kyalaba. Kuba by age 13 omwana atandika okufulumya buli kyabadde alaba. Kubanga abali akola kiraba wootamukugira. Hey, wow. So ndowooza ono area ziri endala abakuze basingo baani awo eyo. I think ndowooza ate nabo eyo area yabo otera okutuleeta wano. Eyo area ate ndowooza eba ndala. Okumanya bino ebintu nina bitegeera ntya era ani ayina okubinsomesa. Kati musumba we wabadde balaba obuzannyo bawa amagezi ki? Ba occupyingewo nakyawo. Omanyi nti osobola okulabira akazannyo essaawa 3 nga tokooye. Ntokooye n'osabira eddakiika 2 nga Bayibuli tolinamu wadde n'ekyawandiikibwa n'ekimu ate omuvubuka anaalongoosa atya ekkubo lye ng'ateresa ekigambo kya Katonda mu mutima gwe. So kisinziira mind yo kiki bw'oyingiza garbage expected to come out. Lizi ndowooza otegeera ensonga lwaki abazadde babagaana obuzannyo si kubalumya kubatereeza. Tweyongereyo maama. Ensonga yange Lizi akikkiriza. Ensonga yange endala eri ku bazadde kutugeraageranya. Kati kangeze nze nga kale mulimu ebintu byoyinza okkiriziganya n'omuzadde kati katugeza okugeraageranyiza ne munno oba mugandawo ku bya performance ekyo kiba okay. Naye kati mu ngeri eno ey'ebyobwakatonda kati oli asoma nnyo Bible ati kati nze ndi ku birala nnyo nze ndi wa buzannyo nnyo kati wootuuka wali ng'omunyiizizza era gwagenda kulangira gwe kyova olaba oli bwotyo muno wasoma ku Bible gwobeera mu buzannyo tolina kyawandiikibwa na kimu kyomanyi mu mutwe ogwo omanyi kimu obuzannyo naye bakubuulira tolina kyomanyi naye bakubuuza amanya g'abantu ababuzannya tolina gw'otamanyi. Kati ensonga eyo naye ndowooza musumba nze neya performance era mu ssomero tetugibuusa maaso. Tetusobola gibuusa maaso. Kuba newankubadde nti omuntu spiritually yokka si gy'atambula nayo abazadde batugeraageranya ne mu ngeri gye tweyisaamu behavior ne mu kusoma ono mugezi gw'oli musiru. Omuzadde ateekeddwa kumanya difference. Tulina okwapreciating a difference mu baana baffe. Oh, yes. Kubanga kikuli mu bwongo nti omwana alina okuyita. Alina okukola ki? Okuyita. Naye era n'amagezi gasobola okuba nga tebwenkana. Ng'omwana ne bw'abanga tugamba omwana afunye second grade ng'olina omumwebaza
ate ogenda okwesanga okumwebaza okwo kumulese mu first grade kimulese mu first grade ate nga aba yeetaagayo okupushinga okulaba omuntu amukkiririzaamu kubanga ku ssomero bayinza okuba bamuvumya obusiru mikwano gye gimaze omuvuma obuki kati ekigambo ekiri fayina omwana akijja mu muzadde we kasita omuzadde akyogera nti wasiruwala omwana akkiriza n'agamba oba ne maama eyanzaala aŋŋambye ndi musiru kati ddala ndi muki kati ddala n'akitwala n'atakikola atya n'atakita so ekyo kyo kyabazadde togeraageranya mwana wo kiringa bw'olaba ne kaliya zaffe zaawukana being it behavior zaawukana kaliya zikola zitya zaawukana n'ekikula ky'omwana byanjawulo kyekiringa ne communication language eri buli mwana era nayo banjawulo waliwo omwana nga ye bw'omuwa akalabo awulira ali bulungi ne wabeerawo omwana nga ye yeetaaga quality time bwe munyumyako naye ne munyumya n'akubuuza you know 5 languages ezo abazadde so ekyo ekyokugeraageranya naye kiri ekyo akazannyo kafuusa akazannyo ekyo kyo bayibuli agamba train up your child in the right ways he should kubanga bw'ataabeereyo nakyawandiikibwa mu bayibuli anaasaba atya anaawangula atya ekyo kyo abavubuka banzikirize kye bayita spiritual matters tusabe mukama atwagazise omusaba n'omugamba mukama njagazisa okusoma ekigambo kyo kubanga sitaani asobola okukwocupayinga n'ebibye ate n'akukyaya ebyani ebya mukama ekyo kyo ekyokusaba tulina okusaba ekigambo tulina okiwulira fellowship tulina ozikola tutya zo tulina okuzibeeramu so bwendowooza ewali akazannyo teekawo ne Katonda n'obuzannyo gye buli bungi by the way kati ffe abaana abato obagamba mulabe superbook naye kantuni naye ng'alina kyamukola atya kyamugattako kyamwongerayo ndowooza tubeera ne ku internal tv wano ne mutuwa ate nga nnungi nnyo n'olabanga firimu zeezo zikoze zitya ziyigiriza ndowooza tubadde tetunaba kudiscoveringa bintu tosobola kujjawo kino ate nga tolina kyotaddewo tulina okuba nga tulina kyetujjawo ate nga tulina kyetukola tutya kyetusaawo kiringa bw'olaba ku mikolo tetutaddeewo nnyimba za mbaga ate tuggyeewo ennyimba z'abalala katulina okuba nga tuzzaawo eyajjula omwoyo n'ayimba y'ennyimba nti za mikolo ne tuzifiiringa nti ddala zeezo so tulina okuggyawo ate ne tuzzaawo weewaawo nga tetuneeyongerayo njagala tubeere nga tugendako mu feedback katono nnyo omusumba waliwo Mamita Charles agamba if you have a girl child and she is disciplined as the mother what do you do asitati nakizzeewo omusumba wobeera n'omwana mwami yaweereza kati wobeera n'obwana nga naye talina mpisa ali indiscipline nga nnyina omukolera ki Auntie, twayogera an apple can't do what? Can't fall far away from an apple tree. Kakati omwami oyo agenda kwetikka emigugu ebiri yonna gije okusabira omukyalo oyo n'okusabira omwana oyo okukyuka mukama bw'aba amuwadde ekisa naye ate ayina right bw'aba akyali mwana we asobola omumukuza mu nkuza ye gy'awulira nti gye yeetaaga kubanga talina kireka bulesi kubanga maama we ali bw'atyo n'omwana akola atya eno nsigo ye ayinza okwesanga maama teyafunako amutuuza teyalererwako kubanga omuzadde ataalerwa anaalera atya abaana era kati ye bw'akitegeera nti nze ate nsobola okulera omwana ono n'akola atya n'avaamu omuntu biringa bw'abisabira omwami oyo ateekinga stand weewaawo ono agamba nti ogamba si kirungi abazadde okufuna akadde ak'okuzannyamu n'abaana baabwe kirungi oba kibi bamuyita Phoebe Kwagala
from Mukono. Kirungi oba kibi abazadde okufuna akadde okuzannyamu n'abaana baabwe? Ndowooza ekyo kyandibadde kisinga kirungi na nnyo. Kyekiri kye twayogedde ekya viddi. Omuzadde okukyalira ku mwana eyo y'engeri emu gy'osobola okuba ng'obondinga n'omwana wo. Abazadde okuzannyako n'abaana baabwe era ngeri oba oli mu kubondinga naki n'omwana. Nina ekintu kye ndabye abazadde abakuze oyinza okuba tokyasobola kuseka nnyo naye kola ka bazita exercise zikolerawoko mu ddiiro n'abaana bajja balina engeri gye bafiiringamu nti maama wuuno akoze eki oba taata wuuno atuuse naye nga ayo bonding eba nnungi nnyo bw'ozannyamuko n'omwana wo. Okay. Praise the Lord. I love Pastor JJ. I'm Nankunda Sheila from Namaongo. Okay, thank you so much, Sheila. Musomba, some parents maybe you put on a short skirt. She may shout at you in public. Sigwe alino buguro bubi. Mutegedde nti ndowooza olumu w'oyambala sikaati ennyimpi mu bantu nga maama akuvuma sigwe alina obugulu obubi ng'akujjukiza bwe wakula. Yes, ye kyekimuluma. Nagamba ensonga yange y'abazadde abatugatta mu nsobi z'Abaganda baffe. Omwana omwe waka bw'akola ensobi mwenna ne babagamba nze ndabye abaana bange tebagenda kumanya. Tebagenda kumanya oba ndowooza. Naye kyentegedde nti ye Fiona Kitiibwa nti abazadde omuntu omu n'akola ensobi waka mwenna n'abatwalirawo. Kyobala abaana mmwe mujja kukulawo emutyo temujja kubeera n'amagezi. Oli ayinza n'okuba nga muwala n'afuna olubuto bonna ne babajja mu ssomero naye ng'abadde atya abadde omu. So ekyo nsobi eri abazadde nti buli mwana tumatunuulire nti alina amagenda. By the way, we have different destinies. Tulina amagenda ga njawulo nnyo. Okay. Mu ssaawa zino zennyini nga tetunneeyongerayo ku ddakiika zino tubeera n'akanyomero aka ndi mukozi kansabe tukayiseewo oluvannyuma tugenda kuba tukomawo. Amanya gange nze mulungi Edith nkola juice ow'ebika byonna, nkola juice ow'enjawulo w'abantu ab'okunywa, nkola watermelon, nkola juice wa mango, nkola hibiscus, nkola beetroot, nkola coconut, nkola fene, nkola pineapple. Mu 12 tukola juice w'emikolo, buli mukolo gwonna, pate, birthday, kwanjula, mbaga. Sono namutandika mu 2017 mu back yange. Nali nkola ne mama wange nga tulina like grocery store. Kati nga ebintu ebimu nga womanyi muyinza bitunda ne bitagwawo as planned. So nengamba juice ebintu bino bisigaddewo what if wembikola mu juice. So natandika nkola wawaka nga tukola wawaka wa kunywako tulina ka family kaneneko.
naye nagenda olaba nga awantu wendi waliwo markets era nga nsobola okutandikawo juice bwentyo natandika mpola mpola ogenda nga ntekawo juice nagenda olaba nga abantu bapikinga interest paka kati era juice mukola buli lunaku mu lunaku kasana ekaba kaase bulungi nsobola nokola emitwalo 2 ate oyiba bibi abantu tebanywa nnyo naye banywa kati mbeera mitwalo nga 10. Munyemu ebirungi bingi okusookera ddala nakamala okusoma era nga bazadde bange kibadde banyambako ekiru badde bampa tuition naye ng'ebisigadde mbyetuusako nga wamanyi omwana omuwala tuba weetaaga ebintu bingi nga we mubimanyi nyinza obutabimenya kati nsobola okubyetuusaako era ne kusomera eyo mu ngeri y'emu engeri gye mbadde nkola juice ne mutunda mu disposables nga mutambuza ne kusomera mbaddeyo ne market nyingi era engeri gye namaze bawulira bubi nnyo ennaku nti navuddeyo naye kyekibadde kimbeezaawo mpozi n'ekirala baganda bange nabo n'abato bange babadde basoma kati bazadde bange nga babawa tuition then n'ebintu ebirala nga nsobola bawa requirements ebintu ebyenjawulo bye bayinza okwetaaga. Omuvubuka ali ku Eternal Life nkukubiriza obutanyoma mulimu gwonna yiya kubanga emirimu mingi Uganda yaffe n'erimu ssente osobola okukola buli mulimu temunyoma mirimu abamu musobola okukola emirimu egimu naye ng'ate mwagala osabiriza temusabiriza mutandikeewo emirimu bannange emirimu givaamu ssente temunyoma mirimu ffe tubeere ne tukola emirimu n'otambula naye nga tewali muntu ayinza mmanya nti olina n'omulimu gw'okola nti bwe guti ne bwe guti so temunyoma mirimu bavubuka bannange ate oba tonyoma mirimu n'ofuna ekyokola kikuyamba obutasabiriza mulekerawo osabiriza ne wooba osomye totandika totuula waka lwakuba omulimu gwe wasomerera tonnagufuna baako kyoyiya obeeko kyotandika mukama nga womwesiga oba ojja kufuna omulimu gw'oyagala gw'osomeredde. Juice gwe nina gwe ntonda nina mu bika ebyenjawulo nga wembadde n'abanyonyedde mu nnusu 10 ne mu 20 kati kambalage. Nina juice ono wa mango wa 10 kati eno size ebeera ya 12 nga we mubulaba bwawukana kana kanene ka 2 akatini ka 10 so ono wa 2000 ono wa 10. Nina juice wa watermelon ono naye wa 2. Tina hibiscus ono pineapple nanasi then ne passion fruit obutunda kiweddeyo. TV, now and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekosea nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwaffe?
buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye, wano ku Eternal Life TV. TV, now and forever. Tutandise okubeera nga ate tuwumbawumba programu yaffe emizabibu olwaleero show ebadde yakwogera ku nsonga abazadde ze bakola ezitulumya ng'abaana, things that our parents do that hurt us as children. Tugende okuddayo ku ssomero ng'abazadde tebagenda kuddamu butatukyalirako oba nga banaatukyalira oba banabayita ku ssomero oba ensonga yonna ndowooza tolungamiziddwa bulungi nnyo. Musumba ngenda tutandikirako wano nga tetunnatandika ku lugendo lwa kumaliriza. Waliwo asindise wano obaka n'agamba Yesu yeebazibwa emikwano, neebaza omugenyi waffe abuzizza ebyo ebitufaako ffe ng'abaana. Ntumidde Pastor Juliet nze Rere. Okay. Abadde yeebaza ono agamba nti Augustine agamba naye bannange ensonga y'obuzannyo nze ndaba bamaama kye kizibu, ne wooyogera ggwe omusajja gw'obeera omubi. Kitegeeza ki ekyo Musumba? Ono agamba hey, I'm Nora. Sometimes our parents can they limit us to do certain things like plotting with our friends, yet at the end of the day when we go out there we find ourselves in trouble since we didn't have that chance. Obankutegedde bulungi Nora, abazadde batulimitinga okukola ebintu ebimu like plotting with friends, okugenda wabweru n'emikwano gyammwe ate nga bwe munaagenda wabweru mujja kwesanga mu buzibu olw'okuba tebaafuna chance egenda wabweru. Simanyi oba mutagenda out mufuna obuzibu. Onagamba thank you AC for the program. Ask for me, Pastor JJ, as a saved parent, how to deal with a girl child to do bush visiting, and is it viable for us locally? Because my child said they have told them at school. Advise, please. Musumba katusooke n'oyo Obamba Maleyo Kariono Yasembayo. Hello Pastor, since I was 19 I'm fighting with masturbation, but now I'm 23. The thing has failed to leave me. I have lost many jobs and opportunities because of it. Please help me Musumba. Katika tuve waggulu katutandike n'ono. Agamba nti abadde fightinga ne masturbation kuvanga myaka 19 kati alina 23. Ekyo nno ekya masturbation eyebeera marriage aba mufumbo mu area ya sitaani. Era oyinza okwesanga nti nga bwe yakikeera alina okulwana si mu maanyi ge, naye alina okufuna deliverance. Nandi musabye sobola gimalirayo wano deliverance, nandi musabye n'atukyalirako najje Mutundo Christian Fellowship n'atuukira mu bapya. Then bw'anaaba atuukiddeyo tusobola okumaliriza ne tulaba engeri gye tumuyambamu, naye ng'okusumulwa weekuli kama ajja kusumulula ajje mu bapya essaawa ziba 5 amaking sure nga atuuse ajja kuba ng'asumululwa. Wow. Thank you. Esi ona kwa omukyala abuuza ku nsonga how to deal with a girl child to do
bush visiting. Is it viable kubanga omwana babimusomesa ku ssomero kati ajja n'abigamba mama talina watandikira. Mama lwaki talina watandikira? Anti abuuza is it viable? Omugaso ye tagulaba. Nsomba kati ffe tetumanyi. Sisobola kumaliriza nsonga wano naye bw'abanga omugaso nga agutegeera nze ngamba ekyo akikwatenga omuntu omukulu. Akikwatenga omuntu omukulu naye obulokole tebulina we bukigaanira. Sikiraba nko mu Bayibuli wano. Okay. Ono agamba kati kuono musomba agambye nti abazadde baba limitinga okubeera ne buplots n'emikwano gyabwe. Kati bwe batuuka eyo mu maaso oba they get trouble because they didn't get a chance. Kati nange simutegedde bulungi. Plots soko kigaziyeemu mikwano simanyi plots mu area ki kugenda ko out na mikwano kugenda ko out kusanyukako n'emikwano gyo. Kati when we go out there we find ourselves in trouble since we didn't have a chance. I don't know which kind of trouble. Oba yesanga nga tabani bifo bisanyikirwamu kubanga abazadde bamugaananga okutambulamu naye kale katugende na kino nti our parents limit us to do certain things. Nze ndowooza omwana yandibadde mwerufu bw'agamba muzadde we nti tulinayo pate. Omuzadde ndoze yandi mu dropinze nawo n'amubuulira nti ngenda kuvaayo obudde butya. Kasita amubuulira arrangements ti mu pate eno oyinza okwesanga agamba pate nga mulimu okutamiira. Agamba pate nga mulimu ebintu bingi ennaku zino bwe twogera ku parties za njawulo. Bwe twogera outings ziba zaaki za njawulo n'ebikolebwayo nabyo bibeera bya njawulo. So nze nandisabye nti abaana babeere open n'abazadde bw'amugamba nti tugenda out bwe tutyo ba birthday party biki ebirimu tugenda kukola tutya budde ki bw'alina okuba ng'akola atya budde ki bw'alina okuba ng'akomawo. Omuzadde nze ngamba asobola omuwa guideline kasita abanga amubuulidde kuba omuzadde kasi omugamba pate ayinza okitwala n'akigeneralizing omwana agenda kwonooneka. So kati asobola okumunnyonnyola nti maama tugenda kubeera bwe tuti kino na kino na kino na kino ne basobola okuba nga babeera ku space y'emu n'omuzadde we. Kati Musumba waliwo oli ayogedde ku buzannyo n'agamba nti bamaama kye kizibu kubanga ye ne bwayogera omusajja yabeera omubi. Simanyi w'omuyamba w'omuddabu. Abakyala obuntu obwo babwagala nnyo babwagala obbulaba kubanga emyaka gyabwe era babulaba kati omuzadde ndoza yaba alina okumanya oyinza okulaba akazannyo nga n'omwana waakutudde wano naye ng'ebigenda mu maaso nga naawe tolina nsonyi kugamba lwaki naye ako akantu bakataddemu nga n'omwana mwenna ne museka lumu. So ndowooza omuzadde ye yeetaaga tuddayo ku nsonga y'amagezi gye wayogedde. Tuddayo ku nsonga y'amagezi. Weewaawo. Mbadde nsaba kwogerako ku nsonga ya plots. Nze ndowooza mu area eyo ey'omuzadde okukkiriza okugenda okusanyukamu n'emikwano gyo. Oyina sooka kufuula muzadde w'omukwano gwo nti ki abazadde bano agenda kuza naye omulundi ogusooka gw'omusaba nti maama nsaba agendako wano gwe mulundi gwasooka olaba amagezi go. Kati bw'ogenda n'omwana nti nno maama ngenda wano kati katugeze ngenda mu kibuga ate n'akusanga mu nnyonyo oba kale n'ogenda n'olwayo ate nga tokommunikatinga. Omanyi azadde ayagala nti no ne bw'oba obadde odda nga buli kimu okimugambye nga bwe wakimugambye nti oze otudde mu takisi gundi ya lukale jamu akutte mukubira omugambe maama ndiki ndi wano naye ndi mu jamu. Ate ekyo ekisinga abaana abasinga tebakikola. Engeri gy'abakimanyi nti no maama akimanyi already nina okuddayo siina gye nzija ssula kati ne bwe simugamba ninde nja mugamba jamu. So communicatinga kigamba muli agamba omwana wange ki ali responsible. Kati chance gy'okozesa chance gy'abasoose okuwa
bw'ogikozesa obulungi era oba ogaininga trust ye omulundi oguddako abatasobola kugaana ate n'okupulootinga tetulina nnyo kye tukufunamu nti no otagenda kupulootinga ogenda fa oba nti no waliwo ekigenda okuyitako nedda just liba ssanyu ate era n'omuzadde bw'akugaana oba toyina kunyiiga kuba tetulina nnyo kintu kye tufuna nnyo mu plots. Kasita gwabegambidde. Kasita gwayogedde. Musumba onagama praise the Lord. Presenter our parents grow us up giving examples of children. Don't be like a child of so and so and we end up losing friends within the society. Shira eweyogerere. Oyo katumugate ne Harriet agamba our dad used to abuse us cause they separated with our mother. Kakati ku mikwano gino abantu n'abaana bennyini olina okuba ng'omanyi mikwano ki gye neetaaga kigenda kuva mu ye omuzadde ne bw'anaagumugaana wano asobola ogunoonya ye n'agwenoonyeza naye ekikulu kyakumanya emikwano gye nnina gingattako ki kyekirina okusooka okumanya gingattako ki kubanga bayibuli egamba bw'otambula n'ow'amagezi ofuuka w'amagezi naye munne w'omusirusiru ali balagalwa kakati gw'omanya njagala kufuuka mugezi oba njagala kufuuka musiru bw'abanga maama takitegedde bulungi ye amanyi nti tayagala society yaawo we mukola mutya we muli we muzannyira oba we muli gw'osobola okukikola naye gwe manya ekintu kiri lwaki maama ŋŋaanye nze naliko mukwano gw'abantu ku kyalo naye nga bangoba lwe nagendanga mu nnyumba guugwo omusege gwa ssevume guugwo nga tebaagala mbeere naki naye ng'ewaka nninawo akasenge kange bonna mbakuŋŋaanya ne twambalirawo zipatra ne tufuluma nga tebakoze batya naye abazadde baali batuufu kubanga nali ŋŋenda kuboonoonera abaana kati omwana ono be naleetanga bo tebayagalanga kunta naye ng'ate abazadde bo bamanyi sina kye ŋŋenda gatta ku baana baabwe kati omuzadde ono asobola okulaba omwana nga gwe tomumanyi nga gwe mulowooza mukola byonna ebyo naye ng'ate ye alina kyakola atya yalina kyalaba yalina kyanaga omwana wa gundi ono nga n'entambula ze bazoogerako ne ku kyalo bamukola batya bamumanyi kati ate gwe gw'ofudde ki ate gwe gw'ofudde mukwano gwo kati maama ojja mulaba bambi ng'akola atya aba ajja kufuba ajja kulwana paka lwanaamukola atya lwanaamukusuuza naye subira nti nasobola okulaba omwana wa gundi nga mulungi ali bulungi yeeyisa bulungi n'amuggaana aba alina kalengedde oluusi kaatajja kukugamba kubanga batya famire okwawukana ajja kigamba oli agenda agambe nti baatwogeddeko bwe bati kati ye maama kyakola obanga oyo nedda weewaawo tutegedde bulungi ensonga zino kaakati nno tutuuse ku muko ogw'okumaliriza programu yaffe y'olunaku olwaleero Liz simanyi oba olinayo akatalekeka nga tuggalawo akatalekeka abazadde abamu kale abaana bagala nnyo okuyamba ku bazadde baabwe oba n'abazadde nga oyagala omanye omwana wo like oyagala omuyigiriza engeri ensi gyetambula omututte ku mulimu akozeeko naawe naye at the end of the day kati katugeze oyina abakozi bakoleramu wagenze naye mukoze kati at the end of the day osasula abakozi kati ye tomuwaddeyo wadde n'olukumi oba kale wadde akagamba akamusiima nti mwana wange weebale biki n'osasula bali naye ye wadde n'akagamba obugamba akamusiima ne kakubula okumugamba ekyo kibaleka nga kitulumye at least woba tusobodde kumpaayo akatono oba kale atisi kalube 10 nsiima n'ebigambo bimanyi nti wenkola kino maama akola ki asiima n'olulala nsobola okiddamu amiina kati sibulira ddala tulyoke tudde wa Musumba Jojo. Nebaza nnyo Eternal Life TV okumpa omwaganya okusharingako ebituluma fenga abavubuka neyanza nnyo obadde
sigadde nze mwebaza Elizabeth. Okay. Musumba katutandikire katuddawo tutandikire ku nsonga y'okusiima tugalewo. Naye nze njagala kwebaza olw'omiramwa gino egireetebwa ate njagadde nnyo n'abaana kubanga balina bingi bye basobola okutulaga ffe ng'eyo twavaayo dda so mbadde nzikiriza gyeyongerenga ffenna tukwatagane Bayibuli egamba nti omuzadde tosunguwazanga mwana ate n'omwana takolimiranga bazadde be ate n'okugonda ti abaana tweyongere kubanga omukisa tugujja mu bazadde tweyongere okugondera abazadde baffe tweyongere okubawulira ate era lyetteeka ekkulu nti lirinako promise osobola okuwangaala mu bulamu buno so nzikiriza Mukama nti agenda tuwa omukisa abazadde mbatumiddeko mwebale kulera. Parenting is a hard work. That's what I can say. Parenting mulimu munene nnyo naye abazadde towanika leera sigala ng'oyogera ebigambo ebyo omwana lumu oyo ajja kulaba ng'akusanyusizza. So neeyanza moderator waffe webale twaniriza bonna Mukama abatuweere nnyo omukisa ogw'amaanyi. Sigadde ndi Juliet Juuko Jejje. Nsoma ng'osibudde mangu totugambiddeeko bazadde kusiimako baayo oba tekyetaagiza. Abazadde okusiima abaana mugenze ne mukola mwenna sente azirabye mugenda kuziryamu emmere kwe kuli school fees ze kwe kuli omugulirako ki olowooza ekirala engoye kwe kuli omugulirako engoye gwokimanyi nti n'abaana osobola okukola ekintu kyonna n'atakwebaza akoyo akwogeddeko nga sinnaba musiima ye yali asiimye n'ensasula school fees agamba mami daddy webala olwa school fees zino z'okoze otya kati ezo ffenna tubeere tukikole siima omuzadde mulage nti omusiima ekyo kimubeeremu naye bw'onaakola naye ajja kulaga nti akoze atya asiimidde ddala so ekyo tukizimba buzimbe nekibeera kya muwendo gye tuli. Simba tetusobola kuleka nga abavubuka tetubatuzza ate nga tetubasabidde wetugenda okugaliraawo obulokozi bukulu nnyo. Omuvubuka osobola okuwangaala olw'endowoozayo ate kisingako nnyo Bayibuli egamba nti alina omwana alina obulamu. Nywegera omwana onaabeera mulamu. Omwana ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda kusaba abavubuka nga wali watambula olugendo lw'obulokole n'obivaamu olwa pressure ey'obuvubuka ate nawe ng'ogamba nandyagadde olwaleero twale Yesu okubeera omulokozi wange. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza era olunaku olwaleero mpulidde ebigambo eby'amagezi wamu n'ekigambo kyo era nzikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kusabidde Mukama akunyweze mu lugendo luno olw'okutambula mu linnya lya Yesu. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanziza nnyo mwebaza Elizabeth nammwe ababadde batulaba ku Eternal Life TV mbebaza nnyo. Programu eno eddibwamu buli Lwakuna essaawa 4 ez'okumakya so nga ate ne ku mikutu egenda kubeera nga eteekebwayo twongere okubeera nga tugiraba. Mbadde esi Queen tulabagane olw'omukaaga Samali Linda Babirye waali akawungezi konna ku lwaleero mu ssamba ly'omumanyi musule bulungi mweraba.